Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenamutebi owookubiri asiimye okulabikako eri Obuganda olunaku lw'enkya ku bbalaza ng'aggalawo olukiiko lwa Buganda olw'28 n'okuggulawo olukiiko olw'29. Olukiiko si gakulu nnyo muzirukanya emirimu mu Bwakabaka bwa Buganda. Olukiiko olwasooka lwatuuzibwa Kabaka Kato Kintu lwatuuzibwa Nnono Magonga mu ssaza Busujju. Abantu ab'enkizo mu Bwakabaka mu biseera ebyo okusingira ddala abataka baayitibwa okuteesa ku ngeri Obwakabaka gye bunaatambuzibwamu era ennono Buganda kwetambulira kaakano esibuka ku lusozi Nnono Busujju olukiiko gye lwatuula. Mu mbeera eya bulijjo olukiiko luggulwawo buli bbalaza eddirira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenamutebi owookubiri wabula kino kyakyukamu olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyagootaanya emirimu. Ku mukolo ogw'okuggulawo olukiiko Omuteregga ayambala ekyambalo ekimyufu wamu n'engule ku mutwe eya zzaabu eriko amayinja ag'omuwendo era nga gwe gumu ku mikolo ebiri gyokka Obuganda kwe bufunira omukisa okulaba ku Mutanda ng'ayambadde engule ng'omulala gwe gw'amatikkira. Olukiiko lwa Buganda lutuulamu Katikkiro ne baminisita ba Kabaka, abaami ba Kabaka ab'amasaza, abakiise abalonde bwa Kabaka, abakiise okuva mu masaza, abakiise okuva ebweru wa Buganda, abakiise b'abavubuka, abakiise b'abakola emirimu egy'ekikugu wamu n'abakiise b'amawanga amalala agali mu Buganda. Olunaku lw'enkya Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Mwenamutebi owookubiri yasiimye okulabikako eri Obuganda okuggulawo olukiiko lwa Buganda olw'omulundi ogwa29 ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka ku Bulange e Mengo. Omukubiriza olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule ategeezezza nti enteekateeka zonna zikwajja era nga olukiiko luno lwakubeera n'olwo mu ngeri ya saayansi ng'abo bokka abayitiddwa be bagenda okulwetabamu obutereevu wano ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka ku Bulange e Mengo. Olukiiko lwa Buganda olukulu lugenda okuggulibwawo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda enkya ku Mande essaawa zijja kuba 6 era olutuula luno lwa njawulo nga bwe mumanyi nti lwe luggulawo omwaka ogwa 2009 era n'olwekyo olutuula luno lukulu nnyo nga bwe tumanyi buli kiseera luluddewo okuggulwawo olw'embeera ez'obulwadde obubaddewo buno COVID naye nga tukoze ekisobola kyonna era ne Ssaabasajja n'asiima olukiiko aluggulewo mu butongole. Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule asabye abayitiddwa okwetaba ku mukolo guno ne mu lukiiko luno okukuuma obudde. Nene kubanga tetukkirizaamu muntu okujja ng'olina ekintu kye weetisse tukyekengera abalabe abayinza nga bwe mumanyi embeera ey'obwerinda era olwekyo mujje nga mwambadde bulungi abaami mwambale amakanzu ekkooti n'omubuliya gwaffe era guteeka okubeerako kubanga olukiiko luno lwa njawulo bwetyo bwe twambala ennyambala ey'enjawulo ey'ekikungu olukiiko luno nga lutudde n'olwekyo mwambale okuweesa omukolo gwonna ekitiibwa kubanga ne Ssaabasajja yennyini ennyambala y'ebeera ya njawulo nga bwe mugimanyi. Mu lutuula lw'olukiiko luno mwakubeeramu abagenda okweyanza obwami omuli abamyuka b'abaami ba Kabaka ab'amasaza n'abalala. Minisitule y'ebyobulamu kyaddaaki evuddemu omwasi ku kyagiwaliriza okugoba abasawo abakyagezesebwa batabibwa ekibiina kya Federation of Medical Interns in Uganda. Egambye nti kino yakikoze okusobozesa abasawo abalala abaddako okugezesebwa okufuna ekyokuyiga n'okufuna obudde obumala mu malwaliro ate nga n'ababadde mu malwaliro baagaanye okukola ne balemera mu keediimo kaabwe. Ku Lwokutaano oluyise minisitule y'ebyobulamu yasazeewo okuyimiriza abasawo bonna mu malwaliro ga gavumenti ababadde mu kugezesebwa nga teyawudde n'abo ababadde ku mirimu gyabwe nti bonna bave mu malwaliro mu bbanga lya nnaku 5 eziggwako ku Lwokusatu olujja. Abasawo mu kibiina kya Federation of Medical Interns in Uganda batandika akeediimo kaabwe nga 6 omwezi oguwedde oluvannyuma lwa gavumenti okulemerera okutuukiriza bye yabasuubiza omuli okwongera ku misaala gyabwe okutuuka ku bukadde waakiri 2.5 okuva ku mitwalo 7,500 gye bafuna. Abasawo bano era beemulugunya n'obutabeera na nnyumba zimala mwe bayinza kusula ate nga bannyuka kikeerezi tebalina ntambula nga kugatta n'okukeera ennyo. Omutesiteesi omukulu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine agambye nti eky'okuyimiriza abasawo abo tekyakoleddwa kubonereza abasawo abo wabula okufunira bannaabwe abajja ebifo eby'okukoleramu emirimu gyabwe n'okugezesebwa kiyita internship nga kalenda y'ebyensoma bw'erambika. Twabayita ne tubagamba ssente omanyi processes zaffe eza budgeting and supplementary and what omanyi bimala obudde ebyo tebiri mu mikono gyaffe.
bajje bakole basome bamalirize ariya zaabwe bajja zifuna ne baganya akati ate abalala balina okujja nabo batandika okusoma kati awo tukikola tuti bali be banaafiirwa kubanga bano bakyatudde waka. Dr. Diana Atwina agambye nti ensonga z'abasawo bano abagezesebwa abali mu keediimo zikolwako wabula obuzibu tebuli mu minisitule evunaanyizibwa ku by'obulamu buli mu minisitule y'ebyensimbi ekyaluddewo okubawa ensimbi. Wabula abasawo abali mu keediimo nga bayita mu pulezidenti waabwe Dr. Nabwire Lilian bo bagamba nti ekyokubagobaganya kyabatabudde ng'era gavumenti yennyini emanyi kyerina okukola ku nsonga ezibanyigiriza bulijjo. Abaleetedde okulwayo ewaka ensonga zaabadde kiriya nga twetaaga ssente era supplementary nga nabo bwe bakyogedde yayisibwa dda 18 omwezi ogw'11 ne kati tetulabanga ku ssente kati ndowooza ekizibu kyandibadde nga ku finance ne Ministry of Health okuharmonizing eyo ensonga balodizinga funds nga bukyali fetuddeyo tukole kuba tetulina buzibu bwonna tuddayo kukola naye nga ne bannaffe era abajja nga ffe tuvuddewo tebali ready kujoininga internship nga tetumaliriza naffe. Ebyo nga bikyali bityo abasawo abali mu kugezesebwa mu ddwaliro ery'e Naguru abakulembeddwamu Dr. Alan Mbeine akulira abasawo abakyagezesebwa mu ddwaliro eryo abaali batenyigira mu keediimo nabo kati basazeewo okuteeka wansi ebikola oluvannyuma lw'okuwulira nti minisitule y'ebyobulamu bwe yabadde egoba abasawo teyasosodde n'ababadde basigaddeyo nga bakola. Bano mu bbaluwa gye bawandiikidde atwala eddwaliro eryo bategeezezza nti nabo baakwegatta ku keediimo okutandika n'ekiro kya leero ku Sande okuyimirira awamu ne bannaabwe abalala abagenda okugoba mu malwaliro. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga alondeddwa ng'omuwandiisi w'ebitabo ku nsonga z'obulamu bw'abantu obwannamaddala kye bayita non-fiction writer era ne yeetika engule ey'omwaka guno. Katikkiro Mayiga okuwangula engule eno basinzidde ku kitabo kye yawandiika mu muggalo ogwasooka ekimanyiddwa nga Work and Prosper ekivunulwa nti kola owangule. Mu mpaka zino ezimanyiddwa nga Janzi Awards abalala badde basunsuddwa ku ngule eno ye muwandiisi Dr. Jimmy Spire Sentongo eyawandiika ekitabo What I Saw When I Died bye nalaba nga nfudde ne Joyce Mpanga ow'ekitiibwa eyawandiika It's a Pity She's Not a Boy. Ku mukolo guno yaliko omubaka wa Uganda mu China Philip Diro asinzidde ku mukolo ogwo n'ayambalira abantu abalengeza bannabitone kyokka nga basobola okuyambibwako. When you are happy, you have music. When you are sad, you have music. When you are in the church, you have music. When you are being buried, they sing your songs. When you are in love, they sing the song. When you are angry with your lover, you also sing songs about him or her. If you don't sing it loudly, you sing it in your heart. And that tells you how much music is connected with everybody. And that's why we are celebrating the Janzi Award. In Nigeria, the music industry, the creative industry with the music films is now next to the oil industry. In India, 50% of India's economy is the service sector, and the leading service sector is Bollywood. Even in America, it has been Hollywood. So why should we be different? Why should we not agree with the rest of the world? So please, respect these artists. Abalala bawangudde mu mitendera emirala kuliko Dr. Jimmy Spire Sentongo yawandiika era nga yawangudde abasizi ba Pingu oba Katuuni ate ne Walabye Kimagoba awangudde ku mutendera gw'ebitabo by'abaana bato nga mu muzannyo gwe Namulanda gwe gumutuusizza ku buwanguzi. Magoba ategeezezza nti obuwanguzi buno abusingiddeyo abaana nga abasaba okwagala okusoma ebitabo byabwe n'okunyiikirira okuwandiika ebitabo. Ku mukolo ogubadde Kololo ku kisaawe kya Meefuga, Katikkiro Charles Peter Mayiga akiikiriddwa omwami Noah Wamala Nyanzi ategeezezza nti kisanyusa era kizzaamu amaanyi okusiima omuntu olw'emirimu gy'aba akoze. Obubaka bwe yampadde yanga nti buli omu ayagala okusiimibwa, nange bwe nti bwe baŋŋamba nti bantadde ku lunyiriri lwabo abagenda okuweebwa engule nasanyuka nnyo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener. Onywedde sigala, mwenge oba owunyaakamwa, olidde galiki, wakava ku mmere oba ogenda kusisinkana mwagalwa wo. Fuuyira Cortez mu kamwa kawunye bulungi olunaku lwonna. Ali mu supermarket ne pharmacy zonna. Cortez Mouth Freshener.
nga balina langi ya Global Paints langi esinga okunyiriza mu bika eby'enjawulo ate nga tekaddiwa. Kimenya mateeka okusaalimbira mu bintu by'omugenzi nga tolina lukusa nga munnamateeka George Musisiibwa annyonnyola. Okugezaako okubulankanya oba okukyusakyusa oba okusaalimbira mu bintu by'omuntu yenna nga afudde ng'alese ebyobugagga byonna mu Uganda nga tulina buyinza okuva oba mu kkooti oba okuva ewa ofiisi ekola ku nsonga z'abafu gye bayita Administrator General oba okoze omusango. Teri muntu alina buyinza kusaalimbira mu bintu bya muntu mugenzi nga tena buyinza okujjako nga agezaako kubikuuma kwaba abagezaako okubinyaga naye nga ewatali ekyo oba okoze musango bw'okikola nga tulina buyinza. Omukago ogutaba ebibiina by'abakozi mu ggwanga ogwa National Organization of Trade Unions NOTU gutabukidde Ministry y'ebyobulamu gwagala eyimiriza embagirawo ekiragiro kiyawadde eky'okugoba abasawo abakyagezesebwa amalwaliro ga gavumenti olw'okwediima kwe balimu kaakano. Omukago ogwa NOTU gugambye nti singa ekiragiro kino tekisazibwamu kyandiwaliriza abakozi abalala okwegatta ku basawo abo nabo okussa wansi ebikola okulaga nti gavumenti eyanyi terijja kukola. Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno akulira ebyobujjanjabi Ministry y'ebyobulamu yawandiikira abakulira amalwaliro ga gavumenti okugoba aba intern doctors bonna abali mu kwediima kaabwe kaakano. Bano baali baasalawo okwediima nga beemulugunya ku nsako entono ebaweebwa gavumenti amalwaliro obutaba mu bikozesebwa n'obugubi bakoleramu emirimu gyabwe. Ssentebe w'omukago ogwa NOTU Asha Wilson Owera alabudde minisita w'ebyobulamu nti okugoba abasawo bano abakyagezesebwa tekigenda kugonjoola nsonga zibaasisinkanirako okuteesa era si ze nsonga tekigenda kumalawo bizibu ebyaviirako abasawo bano okwediima nga n'abaliddako balikola kyekimu. Bw'ati awadde Ministry y'ebyobulamu amagezi essemu nkola ensonga ezakkaanyizibwako abasawo bano n'omukulembeze w'eggwanga okusinga okubatiisatiisa n'okubagoba era ono alabudde nti ng'abakulembeze b'abakozi eky'okugoba abasawo bano tebagenda kukikkiriza bagenda kukangula ku ddoboozi. Kugoba ba intern si kirungi. Okusookera ddala kimenya amateeka. Ekyokubiri waliwo obutawuliziganya wakati w'abakozi aba Ministry ya Health ne office ya Director General obakangambe nti abakulembeze aba health waggulu bo tebawuliriza abakozi ate enkolagana ennungi wakati w'abakozi n'abakozesa mu ministry eyo si nnungi. So njagala balongose enkolagana eyo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Liigi y'ababinywera ey'omupiira ogw'ebigere oguzannyibwa mu musenyu ogwa Beach Soccer eya National Beach Soccer League season ya 2021-2022 egibwako akawuwo olwaliro ku Mutoola Beach e Mukono. Ekibiina ekiddukanya Beach Soccer ekya Uganda Beach Soccer Association kyakakasa dda ttiimu 12 ezigenda okuvuganya mu liigi eno era nga zonna zisengekeddwa mu bibinja bibiri. Mu kibinja Monsoon mulimu bannatamegwa ba sizoni yakyasembyeyo aba St. Lawrence, Entebbe Sharks, KIU, Wolves, Kiringente ne Jinja Lions. Mu kibinja Hurricane mulimu Buganda Royal Institute, Real Galacticos, Motoola Beach Soccer Club, Sand Lions, Mobuzi ne Grace Church. Olwaleero club ya Entebbe Sharks egenda kuggulawo liigi eno ng'ettunka ne St. Lawrence bwe bali mu kibinja Monsoon. Ssentebe w'omuzannyo guno Deo Mutabaazi akakasizza nti enteekateeka zonna ziwedde liigi eno okutandika era basuubira okuteekateeka liigi etuukana n'omutindo ogw'empaka zino. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi owookubiri asiimye okulabikako eri Obuganda olunaku lw'enkya ku bbalaza ng'aggalawo olukiiko lwa Buganda olwa-28 n'okugulawo olukiiko olwa-29. Ministry y'ebyobulamu kyadde akyevuddemu omwasi ku kyagiwalirizza okugoba abasawo abakyali mu kugezesebwa abatabibwa ekibiina kya Federation of Medical Interns in Uganda egambye nti kino yakikoze okusobozesa abasawo abalala abaddako okugezesebwa bafune obudde obumala mu malwaliro ate n'ababadde mu malwaliro ng'ababadde mu malwaliro bagaanye okukola ne balemera ate mu keediimo kaabwe. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga aweereddwa engule ey'omuwandiisi w'ebitabo ku nsonga ez'obulamu obwaddala non-fiction writer ne yeetikka engule ey'omwaka guno 2021 nga abalala badde bavuganya ku ngule eno kuliko Dr. Jimmy Spire Ssentongo wamu n'owekitiibwa Joyce Mpanga. Bannaffe
amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bikagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasisi Nsubuga agundegunde omuteregga.